Nkwaniriza kugwe munnanga kyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnanga ensi Buganda kuno okwekwaffe ekabanda musoke owennabalanga akala amatendo nze nkubuzaako nateera olunaku olwaleero munnange olunaku olwaleero nkuleetedde ebyafaayo ebikwata ku kika ky'engo. Munnange ekika ky'engo kyekimu ku bika binnansangwa wano mu Buganda. Ekika ky'engo obadde okimanyi nti akabbiro kaabwe kasimba? Akabbiro k'engo kasimba. So nga ate era omukulu w'ekika ye Muteesasira. Buteesasira wali empango Gomba. Muteesasira jjajjaffe atuula wali mpango Gomba. Abengo emibala gye mukuba gye gino. Abengo bagamba bwe bati akaala k'engo namuzisa. Ono bw'akuba n'agamba nti akaala k'engo ng'oddamu nti namuzisa. Nabbuto gw'empita egyo nno gy'emibala gy'abengo. Mwanattu emirimu gy'abengo emikulu mu Bwakabaka buno be bakoona oba okukola engatto za Kabaka. Abengo abo boolaba be bakoona oba okukola engatto za Kabaka. Munnange abengo be bakomaga olubugo Mugema lwasumika omulangira alya engoma. Abengo mmwe mukomaga olubugo Mugema lwasumika omulangira alya engoma. Ebyo nno bye bitonotono oba bye bisaamusaamu ebikwata ku kika ky'engo. Nindirira mu kitundu ekinaddako nga nkuwata ebirala ebikwata ku kika ky'engo. Amannya g'abengo ge batuuma ogamanyi. Ninda mu kitundu ekinaddako kansooke nzike ennabalanga wali mu Kyaggwe tuddingana ate mu kitundu ekinaddako anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe.